awo twayawukanira n'omwami wange. Ye omwami olwava mu ddwaliro n'omugamba nti bangambye mwana mulwadde wa sikoseero n'atandika okutabuka. Yaŋŋamba ye tazaala baana ba sikoseero. Kibi nnyo ate ago mawulire si malungi. Noonya kitaawe omulala. Badde njagala annyambye ampeerere kubanga maama wange talina school fees. Talina school fees ne ssente z'eddwaliro. Buli kadde obeera mu ddwaliro. Nsaba omuzira kisa yenna gy'ali asobola okunnyambira omwana wange n'asoma atuukirize ekirooto kye ky'ayagala. Ayagala kuba mujjanjabi wa sikoseero. Asobola okujjanjaba obulumi ye amanyi obulumi bwe bayitamu abalwadde ba sikoseero. Ani gw'osinga okwagala? Muyimbi. Spice Diana. Spice Diana bannange Keira mwagala. Ki ekisinga okunyumira ku Spice? Buyimba. Obuyimba. Ayimba bulungi. Spice yasinga omukoyo. Olina akayimba ka Spice komanyi? Kayimba ki? Kane Spice Diana omukwango mchesegwa. Yimbawo nnyawo. Tulo omutima alaali. Alo. Ate bandi ku kagaali omutima osotanga kagaali. Gemira sobambas. Alo. Ng'oggyeko Spice Diana amanyi biki omulala gw'oyagala? Rema Namakula. Annange oyagala oyenga Rema. Ki ekikunyumira ku Rema? Naye buyimba. Obuyimba nga kayimba ki? Kano akamaama. Manyi okayimba? Yimba mutulabe. Mama zuka mukoka akeera nnyo akolaako. Waawe senga tebadde n'engoma. Alina okulabirira abato school fees okusoma n'ebitabo olusi tebalina ate ekyokuzifuna baguma basirika bagumira bingi banyigirizibwa abakyala singa si mukyala singa sasoma singa sayiga singa si mama singa sasoma singa sabagala balungi nyongera okuba nga mbaanirizaako nnyo nnyini ddala mu puroguramu emanyiddwa nga Taasa Obulamu. Mwe mwena abasinziira gye musinziira okuba nga mututuusako obuyambi obw'enjawulo tubeebaza nnyo mu ngeri ey'enjawulo. Sigenda kukoowa kubeera nga mbeebaza mwe mutufudde ekyenjawulo ne mutuyambira abantu baffe bamikwano wewaawo naffe tukolako akatono ke tuba tusobodde akajja mu busobozi bwaffe. Si ffe bakatonda si ffe abalina ennyo ninga tubeyanza buyanza yonna gye musinziire okubanga mutulaba. Eno ye program Taasa Obulamu butereevu olina omuweereza Namwanje Irene. Mwena nyongera okuba nga mbaniizako mwena abafunye ebirungi tusanyukira wamu nammwe abafunye ate ebizibu bitali bimu mweyongere bwongezi kubanga musaba Katonda agenda kubanga abayamba naye nga tewerabira bannaffe batuteekamu ensimbi teri mulala okuggyako Pistatu Creams basangibwa wali enajjana nkumbi ku Ntebe Road bw'oba otuukaawo ku kyakya 7th day ekyemmanga mukwano ogenda kubanga obafunye ddala bulungi nnyo nnyini ddala bakola ku nsonga y'olususu jangu bakutereeze ennamba kweri ku screen yaawo awali omukyala omweru ali ku bizigo omukyala ennamba gikopolole agenda kubanga akuyambira ddala bulungi nnyo nnyini ddala nolwaliro tutinye gendo tuli mu bitundu byeno ennabweru leero gye tutambulidde gye tukoledde tulina omukyala omu abanze ebbanga nga atulajanira nga nkubira kasimu nga ngamba mukwano ntera okulaba ng'oyamba abantu naye nange ninawo ensonga netugamba tetugenda kuba balyazaamaanya katugende w'omukyala oyo ate twongere tuwayewayemuko naye otomanya asobola ofuna ate okuyambibwa okwenjawulo butereevu genda kuba nga mbatwalira ddala ew'omukyala oyo sigenda kwogera kuno nakuli agenda kuba nga ababuuzaako ate n'oluvannyuma tugenda kuba nga tweyongerayo. Maama tusanyuse nnyo okusanga. Kale munaaye Taasa Obulamu nali njesunga bulijjo nkulaajanira munange nga nina ensonga yange. Sooka ombulize ku abatulaba mwenna tunulako mukazi abatulaba mwenna n'abatuwuliriza mwebali ku following eno program mbabuuzizzaako buli omu mu ddiini tweyanziza nnyo following program eno. Maama amanya n'eddoboozi. Amanya gange nze Najjuuko Justine. Nshala Justine.
Kitala Justin mbeera ki kubanga onlajanidde ebbanga buzibu ki mbeera ki eriwo? Embeera yange ina omwana omulwadde antawaanya omwana omulwadde wa sikoseero. Mwenna balina abaana ba sikoseero manyi kye muwulira manyi ne kye muyitamu naye omwana wange ansobedde amazeeko emirembe. Nali mufumbo omwami yansuulawo nga tetunnatuuka mwami kusuulawo. Embeera yali etya ng'ojja mu kuzaala omwana ono? Omwana ono nategeera obulwadde bwa sikoseero ng'alina emyezi 6. Myezi 6. Wamala kugenda mu ddwaliro yamala kugwamu bulwadde? Yatandika okuzimba ebigere, n'azimba amaaso, n'azimba obukono. Ne mutambuzaako mu malwaliro ag'enjawulo ne baŋŋamba mutwale mu ddwaliro e Mulago bamukebere ku bulwadde bwa sikoseero. Obulwadde bwa sikoseero bwe baamukebera ng'abulina. Awo twayawukanira n'omwami wange. Omwami olwava mu ddwaliro n'omugamba nti bangambye omwana mulwadde wa sikoseero n'atandika okutabuka. Yaŋŋamba ye tazaala abaana ba sikoseero. Kibi nnyo ate ago mawulire si malungi. Noonya kitaawe omulala naye ntobye n'omwana abataasa obulamu ntobye n'omwana omwana gwe nnina alya ssente. Amanya go gwani? Keira Namatovu. Keira Namatovu. Bannange alina akannya ka Keira. Gwe omanyi tera erinnya nze mbadde siriwulirangako. Okimanyi? Erinnya ddungi. Keira oli mu kilasi ki? P1. Oli mu P1? Essaawa zino nina kubeera mu P1 naye nga olw'obulwadde olumu ebibuuzo sibikola ate maama wange talina ssente. Talina ssente? Kati olumu tokola bibuuzo. Lwaki tokola bibuuzo? Olw'obulwadde. Obeera ku mu ddwaliro? Emulago. Emulago. Bannange kati owulira otya? Kuba mami yagambye mubadde mwakavaayo mu ddwaliro. Mpulira mu kifuba muluma. Mu kifuba mukuluma? Nkwatawo tulayiwa wakuluma wasinga okuluma. Awo wakuluma nnyo. Mami yangambye mbu okaaba. Okaabisa ki ekyo? Oba peyini ebeera ekuluma? Peyini ebeera ennuma. Ekuluma nnyo nnyo nnyo. Bannange Keira nga alabye ne peyini. Alya ssente buli ddakiika. Neetaaga okuba ne ssente. Ne ku mulimu bangoba kuba mbeera njosa. Obeera oyosasoma na buli kadde anti muba mbeera Mulago mu ddwaliro. Bangoba ndi mu bbanga nga bw'ondaba. Simanyi kyakola. Mwana amira eddagala lya bbeeyi. Sirina ssente. Leero bwe nfuna enkya sifuna ssente za ddagala. Simanyi kyakukola sijja kulimba. Omwana oyo kati ali mu bbanga ki? Awezezza emyaka 8. Myaka 8. Okuva obuto waliwo wakizuulira mu myezi 6. Wangambye myezi 6. Okutuusa essaawa ya leero ng'otoba n'omwana. Embeera okubeerawo okwo embeera ze ziba mutambulira mu mbeera mutya mu byokulya aba yeeyisa atya muba abantu abalwadde bwe batu baba mu mbeera ki? Wano mu kyokulya tebalina mmere nti mmere yino omuntu gy'aba alina okulya. Abo abaana balaba abaana abalwadde ba sikoseero baagala ebintu ebirungi. Baagala juice, baagala bisikasi, baagala buli kirungi ky'omanyi. N'essaawa eno sikyasobola kituusaako omwana wange kubanga sikyakola bangoba ku mulimu. Lwakwosaayosa buli ssaawa mbeera mu ddwaliro. Ate nga nina abaana abalala ab'okulabirira. Ne ku ssomero baba banja. Era mbadde nakubuuza nti omwana ono asoma? Tuwaayo school fees n'asomayo wiiki. Avaayo. Naye ne ku ssomero kwennyini bammanja. Nze buli ssaawa nafuuka wa kubeera ku bitanda. Oba kyali kusomera akasimu ki omwana. Nentambula nenziruka ne mu nnyumba yennyini yensulamu bammanja kati.
kati abaana abo tebalina mbeera ki gye bayitamu nti waliwo obulwadde obujja nti embeera y'enkuba nti mu biseera bwe biti sizoni bweti mu biseera eby'empewo obulwadde obwo bubeeyongera peyini babeera na nnyingi naye essaawa ya leero twabadde Mulago ayina peyini ey'omu kifuba ekyagaanye nakati baatusiibudde peyini ekyagaanye emuluma sirina ssente za ddagala buli ali eyo gyali omuzira kisa yenna mbasaba mamaama bataata mbasaba munkwasizeeko omwana wange yalina ekirooto ayagala kujjanjaba abalwadde ba Sickle ayagala asoma abeere dokita abeere asobole okujjanjaba abaana banne aba Sickle bayita mbulumyo naye atuuka ekiseera n'abalaba mu ddwaliro kyayagala naye sirina school fees weewaawo sirina tukyali mu program eyataasa obulamu tuli ne mukyala Najjuko nga bwe yakugambye ng'emanya embeera yo tewoomeza ddala nakabululu mbeera yakubonaabona mbeera ya bulwadde mbeera ya kuspendinga bwe njogera ekigambo kuspendinga gwali eyo bonfuna ontegeera buli kadde ssente ng'era bwakunyonyodde nti ne ku mulimu baamufuumuula lwakuba nti aba ayosaayosa leero waali ate nkya taliiwo yembeera nno mwatambuli yakutegeeza nti ate omwana talina oyo yekka alina abaana abalala b'okulabirira single mother yeetaaga obuyambi akutegeeza nti abaana bafuna peyini ey'amaanyi era agenda kuba tusiigirako ekifaananyi emulaga eyo embeera abaana abo gye babeera mukozi atugambe recently wano babadde bakavaayo bakabasiibula naye nga mwenna abali eyo abazira kisa abanzikiririzamu n'abakkiriza mu programu eyataasa obulamu bamikwano tugattegatte tulabe nga tuyamba ate ku baganda baffe tomanya leero kiri wuwe ate nkya kisobola okuba nga kituuse wuwo imagine omusajja n'atuuka omugama ku myezi 6 nti ye tazaala baana ba Sickle kibi nnyo era tukivumirira ffe nga abataasa obulamu embeera eyo mukwasaganyize wamu tubeerawo bererawo munno mu mbeera yonna manyi abakyala mwenna abali eyo kyemuwulira essaawa zino na mwenna abandaba kusinziira ku mwami engeri gye yayogeramu tiyeetabeera n'abaana ba Sickle ako kasinza okunkwatako kibi nnyo tukivumirira ne sekuvumirira yonna naye nga embeera bwetyo bwekyali tugenda kuba tuyongerayo okuba nga tuwayawayamu ne maama waffe ate ayongera okuba nga atusiigira ku kifaananyi omwana eyo babeeredde Mulago embeera ebadde etya kubanga akutegeeza nti badde bakamusiibula recently katuyongereyo ne maama waffe atubuulira ate embeera nga bwebadde mubadde Mulago kumala bbanga ki tumazeyo weeks 2 ennya naye embeera yo ng'eri etya wano olina okugula bagambye oluusi babagamba mugende muguleyo ddagala bweriti genda ku famasi bweti n'okubirako baganda bo abamu ne bakwata essimu abalala tebaagala kukwata banko anti buli kadde obeera nafuuka omuntu w'okubeera ow'okusabiriza ne ku muzigo w'empangisa buli omu kale nafuuka kintu kirala engeri gye nnina omwana omulwadde mwana ng'abeera akaaba abamalako emirembe mulimu abantu abali mu ssanyu lyabwe niyo omwana nga abamalako emirembe peyini eno bwejja beba y'amaanyi kuba kukaaba ayinza okukaabira ennaku eziwera 3 omwana nga ayita mu bulumi obw'amaanyi buli ayina omwana wa Sickle amanyi omwana wange kyayitamu ayina peyini mu kifuba egaanye okuvaawo emuluma peyini ekwata abantu wamu oba ekwata omubiri gwonna weebeeyagadde esobola okukwata ekifuba n'ekiruma nga tasobola kwekyusa tasobola tuula kati yeeyo waliwo olwekwata omukono nagwo ne gumuluma nga tasobola kukwata kintu ne kati eno eri wano mu kifuba naye twavuddeyo ng'ali bulungiko ne kati era ezzeemu simanyi wakutandikira sente zimpeddeko n'abanyamba bennyini baganda bange bankoowa olumu ngenda nenkola obuli mulimu nentambuzaako ku ngoye ati essaawa eno bagobye abantu kuba abatembeyi ndi mu bbanga nga bwondaba sikyalina adde 10 nina n'abaana ab'okulabirira
nsaba omuzira kisa yenna gy'ali asobola okunnyambira omwana wange n'asoma atuukirize ekirooto kye ky'ayagala ayagala kuba mujjanjabi wa sikoseera asobola okujjanjaba obulumi ye amanyi obulumi bwe bayitamu abalwadde ba sikoseera naye nsaba omuzira kisa yenna gy'ali alina school fees asobola omuyamba ku bujjanjabi embeera wanne ewaka sooka tusigire ekifaananyi ewaka wano nti ombeera kubanga ebyokulya obifuna otya kuba embeera mwina wakulabirira nga bwogambye namutwalako ku makyaki waliyo abakyaki oluusi n'akuleeterayo oba akuleeteddeyo akawunga yeyo embeera gye ntambuliramu asanga kati yayamba naye nga neetaaga wa wennyimiridde nti omwana wange ayina waagenda ku ssomero kati baatusiibudde peyini ekyamuluma abaana beetaaga okukuuma nde baddayo ku ssomero naye sirina na school fees babagoba simanyi wakutandikira embeera gye tulimu yeetaaga kutuyamba buli kimu nkikoze kiganye weewaawo oyo omukyala bw'atyo bwakyakunnyonnyola emboozi yanaku enkutteko kubanga atobe n'omwana okuva ku myezi 6 kani imagine okutuuka ku myaka 8 ebbanga teriba ttono tukyalina bebi waffe bebi Keira erinnya ddungi nnyo nze linsanyusizza naye Keira tali bulungi ayina peyini nga mami bwe yakunnyonnyodde lwa bwazza akunnyola tuwayawayizamuko naye omwana ayina peyini ekyagaanye bwewawo yatugambye nti babasiibudde naye peyini ekyalemeddewo egenda mpola nga mumanyi nti obulwadde mu kujja bujja mangu naye ate okugenda tekubeera kwangu nnyo kakati Keira nze omumanyi ze bampita Irene olaba nange wenina akanya akalungi akanya kalungi kati Keira abaana kusomero tebakuvuma abamu bakuvuma abamu banvuma abalala tebanvuma naye wobeera kusomero owulira otya mpulira bubi obeeramu olumu obeera bulungi olumu n'obeera bubi ozanyako n'abaana madde mmanyi nti nno gwobeera eri nga otudde nga gwogamba maama ate nze ndi mulwadde nti gwe toyagala kuzannya nti gwe tozannyako ozannya n'abaana ani best friend wo ku ssomero waliyo omwana bamuyitani bamuyita Jingo muwala mulenzi ye best friend wo omwako ku byokulya mama akuwa ku byokulya akupakingira byokulya ampakingira banaye Jingo ye best friend wa Keira nze nno nange omanyi best friend wange nze kati gwe best friend wange ogenda kubeera best friend wange jja tetwafuuse edda bamukwano tetuli bamukwano kati Keira ogambye mubadde mulago bwe mubadde ye mulago abaana babadde nga batya emulago eyo wabaddeyo abasikosero n'abatali basikosero nga yemubeereyo abasikosero nga babateeka wamu mwenna nga webuziba mubeera mutya mami yange yemukaaba tubeera bubi nga abaana nga bakaaba nga bakaaba nnyo tokoye empiso tokoye eddagala tolina ddikoowa kubanga woona alikoowa tojja woona oba olina omira eddagala bulungi nnyo owone pazi wanga muyagala beera dokita ng'ojjanjaba abaana basikoseera ng'okuze kati mukiraso terabeera waakumeka terabeera wakubiri bane Keira nga ayokya toyagala beerako fast toyagala beerako fast oyagala nti kati olina osoma ennyo ebitabo nnyo lwakuba mpozi ongambye obeera mulwadde buli kadde obeera mulwadde enkuba bw'etonnya oba owulira otya mpulira bubi nnyo embeera yo bwetyo bwekyali gwe weena alina kaalina abagamba kamukamu gwe muganda
ate ne bayibuli ekyogera ku nti emmeeme gabagaba enaagejjanga. Toolaka katono koyina okugaba tekiba nti n'omuntu oba olina nnyo wabula guba mutima kikyowulira kikyofiringa nga gwe oluvannyuma lw'okulaba emboozi eno. Tuyambeko ku bannaffe tomanya enkya naawe oluusi oyinza okuba nga wooli esaawa zino olina naye enkya ng'ate naawe ojja kwetaaga obuyambi bwali. Maama ye akunnyonnyodde n'akutegeeza nti embeera si nnungi baakabasibira naye peyini egira nedda munaku 2-3 peyini ng'ekomyewo. Ate mu biseera maama mpozi otugee mu biseera by'empewo oba enkuba ng'etonnya wasingira ddala okubeera obuzibu. Eyisa bubi nnyo abaana ba Sickle. Empewo eyo. Kale bwe tutyo nno bwe tukyali mbanyogera kubanga mbajjukizaako bannaffe abateekamu ensimbi teri balala okuggyako Pista 2 Creams mukwano basangibwa bali ku Ntebe Road Najja Nankumbi bw'otuuka ku kyaki yaba 7th day ekyemmanga awo opposite we bali mu lulimi olunyaanyimbe ebala opposite. Yes, ukirirako awo katono nnyo ogenda kubanga obafuna batereza ensonga y'olususulo oyina binamakula oyina embalabe weetaga kubeera nga oyerukamu weetaga kubanga otangalamuko oba weetaga kubanga onyirira bunyirizi nenga osigadde ku kala ye yannakyo byonna babikola. Ate ekirungi bakola ku nnakoozi mukwano ensonga ya nnakoozi tobeereyo nekutawaanya agenda kumanya ffe abapista 2 Creams bagenda kubanga bakuyambira ddala bulungi. Ennamba we eri ku screen yaawo awali omukyala ali ku bizigo omweru gikopolole mukwano mukubireko agenda kubanga ayogerezaganya naawe bulungi ennyonyi nedala oteleze ensonga y'olususu. Weewaawo emboozi tukyagitambuliza ddala maama tugenda kuba twongera omubuuzaako ate ku mbeera nga bweri. Maama kakati tewali peyini eyo bwebezze teriyo solution yona gye bakuwa nti oba osobola okufuna ku ddagala bweriti eddagala eryo byonna balitugamba naye waliwo bwebezze nga yamaani negaana n'abasawo nabo ne balemererwa nga basigala bagamba mwe kweri eddagala mwe ku morphine mwe ku ibuprofen mwe ku panado naye waliwo bye bigaana. Ne kati essaawa eno namuleese atereddemu kati andaga nti twavaayo ku Friday kati andaga nti ate peyini emuzzeemu. Kakati omwana wano mu mbeera y'okumira eddagala kuba bannawe babeera nnyo ku ddagala okuva obuto enyama taatuuka ekiseera ne yeeta mwana agamba malero saagala tasobola kuba aba ayagala bulamu tasobola. Munne abaana abato oluusi bava oluusi tebakitegeera ye yakimanyiira alimanyi n'odyewa tasobola niwe oluusi peyini eba ezisenge eganye buganye. Kati ng'oggyeko ekirwadde kya sikoseera ekyo abaana abo tebalina ndwadde endala ebalumba nti omulwadde wa sikoseera nti batera okulumbibwa obanga oba omusujja oba talinayo ndwadde endala etera bw'oba omukuumye bulungi ng'omusuza mu katimba omuwa eddagala lye bamira fansida alwawo nnyo okufuna obulwadde bwe butyo obulala ng'omusujja naye nga balina ekintu kimu nti peyini weebezze ebezze gye tuba tulina okugjawo naye ekyagaanye omwana ono ensoma ye ku ssomero mugezi nnyo ate ayagala okusoma. Wano ku kitundu kwobeera baana banne bamulaba batya? Bamulabanga bamusosola era bamulabanga atajja kusoma atajja kusobola naye ye alina okukkiriza muli ba omuntu bw'otuukawo ekizibu obeera n'okusaba mu mutima era asobola okusaba yamanya ajja kutuuka ku nkomerero y'ekyo kyayagala naye nga bamuboola buli kimu bakikola naye nga ajja kutuuka ye alina okukkiriza nti alituuka ku ekyo kyayagala. Bamutendeka bulungi bamuteekamu okukkiriza mu mutima si yenkomerero tukyabuliddwa bubulwa musingi nti wano mwana wange bw'aba alwadde n'akomawo agende ku ssomero naye oluusi obusente tebubaawo. Tofunanko kirowoozo kigamba nti omwana ono engeri gy'agenda ku ssomero nti obudde bw'empewo nkuba etonye n'ogamba nti oba katufuneyo omuntu asobola omuyambira ewaka oba omusomeseza waka. Ayagala nnyo okugenda ku ssomero andi aganya okwetaba mu banne naye fiirudi y'essomero emutawaanya obulamu obwo tabusobola naye ng'ayagala ate waka tasobola yigirawo nga bw'apiikingira ku ssomero.
Waawo emboozi ya mukyala munaffe oba maama waffe bwetyo nno bwetambula mpola mpola tulina kuba tufunako ate ku sayidi y'omwana atubuulire ye awulira ki awulira atya embeera emuyisa etya kubanga essaawa zino omwana yayinza otunyonyola obulumi ate engeri gy'abuwuliramu ye nga ye naye nga fonna wetyo tusobodde otambula ne maama waffe tulina kuba tubawa ku sayidi y'omwana ate atubuulire embeera nno bwetyo bwekyatambula gwe wenna alinayo ky'olina gwe wenna alina ky'olina mukwano tweyambe tukwate mpola mpola tuyambe ku mutono Keira obulwadde bumuyisiza ddala bubi nnyo maama okuva realizing embeera okuva ku myezi 6 okutuukira ddala kati ku myaka 8 egyalina embeera tebadde nnyangu embeera ebadde ya kutoba abakyala abali abasinga mothers manye musobola okuba nga mukitegeera nalongo okuva e Germany kutumiddeko mukwano mu mbeera lero tujidde mu mbeera ya nnaku nnyo olw'ensonga y'omwana ono nti embeera mbi nnyo pain eba y'amaanyi nnyo abalina ku baana abasikosera abalwadde basikosera omusobola okuyimaginingira mukitegeera embeera ya pain tebeera nnungi n'akamu n'akettonda abaana basula bakaba basiiba bakaaba embeera tebeera nnungi n'akamu n'akettondo kati Keira omanyi nti n'abantu bakulaba bali mu kulaba eyo ate okimanyi notonnaba nabbabuuzaako kati babuuzeeko bagambe abatulaba mbabuuzaako babuuzeeko abatulaba mwenna mbabuuziza kakati omuntu ali eyo ng'ayagala okuyamba Keira oba tuyagala okuyamba atya badde njagala anyambye ampeerere kubanga maama wange talina school fees ne ssente z'eddwaliro buli kadde obeera mu ddwaliro kanula tozitya wazimanyiira banaye Keira nga mugumu banaye strong woman omanyi okwogera oluzungu subject gy'osinga okukola osinga kola subject ki math omanyi okugatta n'okutoolako kati nkuweeyo nno kaki tulabe Keira oba tanfeera oba tannimba kandabe omanyi nange nabyerabira omanyi buno ze nabyerabira kati kandabe nyina kuwayako okugatta 5 plus 6 Ovala 1 2 3 4 5 not down 1 2 3 4 5 6 then after 1 2 3 Keira nalabika agenda okagwa obala kati balira ku ngalo tulabe soko ogatemu 5 vinagattako nezange zino 5 wano mukaaga wano 5 ne wano 1 kati womala addinga kati 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 equals to 11 bane Keira ntetenkanyiza paka wanzijemu ansa omanyi obuti omanyi fe waffe mukyalo eyo wetwasomedda nga tulonda obuti namwe mukosako ku buti nga tumenya obuti bw'emmwanyi tubeerawo ne tutekawo ne tubala 1 2 n'omwana ogatta gwali obukozesaako oba mwe mukozesa buseke Keira lakawo bakozesa buseke anange Keira akati owulira oti essaawa zino mpulira bubi olya emmere olya bulungi emmere oba tolina appetite ya mmere sina mannange Keira beautiful girl like you noba nga tolina appetite ya mmere olina n'okulya ate ebyokunywa byonnywako onywako hibiscus omwagala oba tomwagala yakutama mane manyi yakutama Keira mane manyi hibiscus yamutama
teyakutama kati obeerayo ku ddwaliro towulira nga bikutama ng'oli mu ddwaliro? Bambi Keira ayagala obulamu, Keira ayagala okubeera omulamu. Weewaawo tukyalina omuto Keira. Yes, what a beautiful name, Keira. Yes, tukyalina omuto, emboozi ye nno bwetyo bwe tukyawayawaya mukono. Yakugambye nti bwakula ayagala abeere nga ajjanjaba abaana abalwadde ba sickle. Yes, kyekirooto kye tumuyambeko atuukirize ekirooto kye owenna ali gy'oli mukwano nga wandetaze okuba nga oyamba ku mwana omuto ono Keira. Ennamba y'essimu eri 0701 36 3204. The number is 0701 36 32 04. In case you want to help, enamba yaffe yeeyo okusobola okuyamba ku mutono Keira asobola okuba nga ajjawo ka paini ako akamuluma, paini y'amaanyi nnyo ebeera emulumira ddala. Naye nga nyongera okuba nga mbajjukizaako bannaffe abateekamu ensimbi teri bala bannaffe abakristaatu creams gowena ayagala okuba nga otereza ensonga y'olususu lw'omukwano mukubireko enamba eri ku screen yawo wansi awali omukyala ali ku bizigo, omukyala omweru njikopale mukwano otereza ensonga y'olususu. Olina binnamakula, olina embalabe, olususu tokkiriza kutabukako nga bannaffe abo bali bakubireko basangibwa wali najana nkumbi ku Ntebe Road. Ogenda okuba nga obasanga ekyemmangawa kyaki yaba 17 ogenda okuba nga obasangira ddala. Naye nga tukyanyumyamuko ne baby Keira. Tosumagira Keira osumagira mpadde mmanyi osumagira oba omubiri gwe gukunyumidde. Mami atera okulerako nakuweekako ne ku mugongo. Toyina kyejo, tokola ekyejo Keira. Keira takola kyejo. Mpozi wangambye senga kati oli mu pitu bakuzaayo wawulira otya nga bakuzizaayo? Keira bw'okula wangambye oyagala beera dokita ng'ojjanjaba abalwadde ba sickle. Nze nkikwagaliza era nsaba Katonda akikuwe. Amiina. Keira amanyine waddamu amiina. Banange Keira ayagala kubeera musawo. Abaana abo bakwano bo mubadde mu ddwaliro nga bakwano bo. Olabye paini gye bafuna n'ogamba nange njagala mbajjanjabe bawone. Nno Keira ayagala kubeera dokita. Naye ye ya specializinze akubeera dokita naye nga ajjanjaba abalwadde ba sickle kyayagala. Kakati ng'oggyeko ekyokubeera dokita tolinayo muntu ki gwe weegomba? Serebu oba muyimbi? Ani gw'osinga okwagala? Muyimbi. Spice Diana. Spice Diana bannange Keira mwagala. Ki ekisinga okunyumira ku Spice? Buyimba. Obuyimba ayimba bulungi. Spice yasinga omukoya. Olinayo akayimba ka Spice komanyi? Kayimba ki? Kane Spice Diana omukwano gw'omukyese gwo. Yimbawo nnyawo. Tulo omutima alaali. Alo. Ate obandi ku kagaali. Omutima osotanga kagaali. Give me like so bambas. Alo. Keira oluzungu lutabuse. Ke kayimba ka Spice nakasinga okumunyumira. Kakati tolinayo kayimba kalala? Nina. Aka Spice akalala. Omanyi kino Spice alina obuyimba bungi. Obumanyi? Kana kayimba okamanyi ke yayimba ngamba baby boy onsaanula buli enkulabako amaaso nendezolero kamanyi wala kawuliddeko? Ako tokamanyi. Osinga kumanya omukwano gw'omusheshe. Kaddemu nkawulire totulimba tuwulire. Omukwano gw'omusheshe gwankutte ne gunkutula omutima alaali. Ate omani ku kagaali omutima osotanga kagaali. Give me back into process. Kati Keira kati ng'oggyeko Spice Diana omuyimbi ky'omulala gw'oyagala? Rema Namakula. Annange oyagala oyenga Rema. Ki ekikunyumira ku Rema? Naye buyimba. Obuyimba nga kayimba ki?
kano akamaama. Manyo kayimba yimba mutulabe. Mama zuka mukoka akeera nnyo mama akolaako Wow, esenga tubadde n'engoma. alina okulabirira abato sukulu fees okusoma n'ebitabo olusi tebalina ate ekyokuzifuna baguma basirika bagumira bingi banyigirizibwa abakyala singa si mukyala singa sasoma singa sayiga singa si mama we singa sasoma singa otyo bannange senga nange mbadde n'eddoboozi ng'erya Keira mbadde njamuyambako akayimba tukayimbe kaggwe. Keira agambye asinga kwegomba Spice Diana era yatuwadde muka Okubeera n'omulala omukyala gwe yeegomba omukyala Rema Namakula. Tubeebaza nnyo bannange bakyala mmwe yonna gye muli music wamwe omulungi ennyo gwe mutuwa okuba nga musobola okuinspiringa abaana abato bano. Mwana omuto n'atuleka n'agamba bana I want to be like Rema, I want to be like Spice. Kiba kitegeeza musically mutukolera ddala bulungi nnyo nnyini ddala music wamwe aba teyesittaza abaana. Mwana omuto watuukira ogamba nti amwegombe kitegeeza nti eyo achievement eba y'amaanyi nnyo. Spice Diana tukutumiddeko wonna wooli kosa n'omukyala Rema Namakula. Omwana ono bambi abaagala nnyo yonna yonna gye muli. Tubeyanza nnyo tubeyanza ddala naye nga temwerabira ngenda kubanga mbajjukizaako abatuteekamu ensimbi teri balala okujja bannaffe amanyiddwa nga bapista to Crumbs. Gwe wenna yeetaaga okuba nga olongoosa olususuro olina binamakula olina embalabe butereevu genda bannaffe bapista to Crumbs basangibwa wali Najja Nankumbi Entebbe Road wotuuka ku church y'aba Seventh Day awe Kyamanga ogenda kubanga obafuna bulungi nnyo nnyini ddala enamba weeri ku screen yaawo awali omukyala ali ku bizigo omukyala omweru enamba gikupulole osobola okufuna okuyambibwa okwenjawulo naye nga mwenna abeetaaga okubanga mutuyambako bamikwano tubeebaza bwebaza enamba eri 0701363204 yenamba kwobeera okuba teekawo ka message mukwano naye nga mbajjukiza mwongere okubanga musubscribinga gwe n'atanaba kubanga osubscribinga teekamu olutambula mu Uganda butereevu program eyatasobolamu ogenda kubanga otufunira ddala bulungi ennyo nnyini ddala naye nga bwe tutyo olwaleero bamikwano bwetusobodde okutambulako ne tuwayawayamuko n'omuto Keira nakunyonyola embeera gy'alimu embeera sirungi n'akamu k'ettondo nga naye nyongera okubanga nsoma enamba gwe eyandyetaaza okubanga oyambako Keira atuukirize ekirooto kye n'ekyokubanga afuna obujjanjabi ate obumala kubanga maama akasente tewali enamba eri 0701363204 yenamba y'essimu kubeera okuba mukwano teekawo ka message butereevu tugenda kubanga tumutuusaako ate obubaka bwe naye nga essaawa zino tetugenda kubanga tusukako wano nsigadde